era ng'enkola ffe weebeera charities akusurprisinga emikola egy'enjawulo kunona abantu ku kisaawe still n'olwaleero tulina gwe tuza okukwata ekkubo okubanga tunona I am going to visit my mother. Who? My mother. What is the name of your mother? Sarah. Ogenda kumugambo tyanga omwekimuli. I will be back, my beautiful mother. Lwaki temwandekedde kisenso? Webale baba, webale baba. Ogenda muwaga ogenda muwaki? Kemuli ne aga. Ogenda muwaki muli ne aga ne soda omuleetedde. Buli omu yenna ali otukusaba weegatteko Imo Charity Foundation ogenda kulaba ekyenjawulo olwaleero you're going to see something different. Bonange. Esanyu. Kaana. Nzata azirire mugole. Waidi je jagala moze. Welcome back. Wee. Wawe. Ona yo. Wawe muziki. Ada ina kisenso kyange. Bane badia mje baleko kansubire muri bulungi. Hope things are going well. Mwale kunsabira. Mumpade ka surprise. I've spoken a lot of English, but what I've realized, we have to go away from here before they what? They catch up. They put someone in danger. Akazungu tokubye nnyo. So how are you? How is Cheyo? Cheyo kirungi koze nakomyewo ndi mulamu. Toina kitundu kibakujjemu. Buli kimu kiyina embuzi yange nakomyewo nayo kiriya. Hapana, kituufu. Nakomyewo ndi mulamu ate n'omumbe gw'embuzi nakomyewo nagenda kuwa falasi. Nali nkuleetedde ikyuli oba baatu. Gwengenda osooka ogabula embuzi ono yagenda omulonda. Okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaniriza. Kusibula nga siyagala na kusibula mulongo wange. Oh mama. Entebe usigadde wala nnyo. Oh mama omundabira nnyo Joani kutuse bulange. Owimba ng'obwo bwe bumu ku buyimbibwa ng'omuntu ali ku lugendo okuva Kampala ng'agenda ku Kyeyo. Kati bw'abanga akomyewo batuyimba kayimba ki? Oba welcome back to Eya. Kale aliko wandazi nkwaniriza nnyo ate ne kugamba nti ye baliko emirimu y'okola. Nze Simon Peter as usual okutusako olugendo lw'olwaleero era nga wotulaba tuli mu convoy bwakedde ng'olunaku olulala nga contract ya mukwano gwaffe salary official mnayengi gwako nenga lwaki tawulugumya kakasimu aganaye mujje munkimeko ku kisaawe mu bitiibwa era convoy nga wogiraba tuli wano n'aba Imo Charity Uganda lwe lugendo luno lwolengera kati eno gye tuliko gye bayita Entebbe Express. Tuli mu lugendo okukima mwana muwala official. Njagala obeereko kubanga saagala osubwe yadde eddakiika emu bweti.
tuli wano nga tulaba tulina abaana abazinyi betambudde nabo era nabo ba Imo Charity Foundation Dance Crew. Bano nabo bagenda kubanga ate batubibizaamu wali ku kisaawe nga Saala atuuse. Kyemmanyika katono ku Saala Ritah official Saala ayiribye ate afuniddeyo n'ebizibu eby'enjawulo. Kyemmanyiko yali yakatuuka eyo ku kyeyo ne wayitawo wiiki 2 ate n'afuna obulwadde obwamutwala mu kkoma. N'amala mwezi mulamba nga ali mu kkoma. Naye Katonda mulungi yabiyitamu era agenda kubanga atubuulira yakiyitamu atya awo maaso nga tumaze okumufuna wali kuva ku airport. We tunaamala okumufuna ate tugenda kumuvuga buterevu okutuuka emukono ewa maama we. Nayo maama we yamufumbiddeyo ettooke. Kale katugende ku airport ate tulabe ensanyuka ya Saala wagenda okusanyuka. Okay, kale tulaba yonna gy'osinzidde nga wenkunyonyodde emabegako wali eri nga tuli ku lugendo okujja wano ku airport. Njagala kugamba mbu tutuuse ku airport era nga bano bonnengera nabo beba Imo Charity Foundation bolengera wano era nga ensonga etuleese tukimye mukwano gwaffe okuva ku kyeyo. Njagala tusooke tufune Saala kiki atubuulire olugendo lubadde lutya, ekyeyo kibadde kitya n'ebirala nga woobisuubira. So kyolina okukola kubeera nga weekumidde ku Wonders Just. Tulina aba Imo ate katulabe omukolo we bugenda okugenda mu maaso. Kino kye kimuli kye tugenda okuwa Saala. How are you? Fine. You are fine. You are called who? Daisy. Why are you here, Daisy? I am going to visit my mother. Who? My mother. Your mother. What is the name of your mother? Sarah. Hey, ogenda kumuwa ekimuli. Well, ogenda kumugamba otya ng'omuwa ekimuli? I will be back my beautiful mother. Omumisinga? Kale ono muwala wa Sarah. Era tugenda kulaba ogenda muwa aga ogenda muwa ki? Kemuli ne aga. Ogenda muwa kimuli ne aga ne soda omuleetedde. Kale tugenda kumuwa ekimuli Saala. Ebimu ku tugenda okumugira. Owaye jangu tugenda muwa ne keeke. Embeera nga wogiraba tuli mu keetalo, abazinyo babaliwa bali mu kwambala bali mumaze banayo kwambala temunayo kwambala oba mugenda kuzinira wa wangi nimwambale tugende. Imo Charity Foundation Uganda. We have dancing crew, netball team, football team. Na bino nga tembinaganga. Yeah.
ate bano kintu mukitadde ku level eya waggulu kakati tuli ku airport tutuuse ssebo soko tuliremu bananga ono mwamutegedde dda she is the daughter of the what babatya omugole so take us to expecting ki wano ku kisaawe. Okay, okutwaliza wamu twebaza mwena mwena abasupportinze imo kuva gye yava n'okutuusa olwaleero era ng'enkola yaffe weebeera charities akusurprisinga emikola egy'enjawulo kunona abantu ku kisaawe still n'olwaleero tulina gwe tuza okukwata ekkubo okubanga tunona ng'ate era bwe twakituze nga tukikola wano wonna bingi. Mimi aliwa mimi alina like yagenze ka vacation naye nga mu bunnambiro exactly yagenze kuwummula nkadize muntu waladde nga munzunza tukyakuteekerateekera ekirungi ekikugwana. Mimi gyonna gy'oli gwe simoze tunza wano kamera va ku simu n'omusajja mmoze bannaye ndi mu kutumira mimi ali luddawa ali Saudi Arabia. Mimi ni Saudi Arabia babuza batya mu Lusidi Karash hanta birash kale tukutumiddeko papa tukutumiddeko nagyoli ne team Imo Foundation kati tukimyani mukulu tukimye omuwala ayitibwa Sarah mwena mwena mumanyi teyata mumanyi tunonye Sarah nkigumiza nti tukimye Sarah enteekateeka Imo Charity Foundation tujja n'ebintu bingi nga tunona omuntu ngamba mwatwala moze mu supermarket katafiireyo bye tukusuubulira buli kimu kyonna ogenda okuvaawo ne leero tugenda era n'olwaleero bwe kigenda okubeera Imo open supermarket tugulire buli kyoyagala ono ye Mumbejja wa Sarah gwe mulengera erudda era mama yatubuulidde dda mbw agenda kuwa mama mama bwe yabadde atusaba tugende nti byonna mubinkolere naye munzigire n'omuntu wange ate ffe nga tetuyinza kugaana naffe nga tulina okujja nage Imo Charity Foundation tukola ebintu bingi tukola charities tuyamba abantu abeetaaga obuyambi omutima egyaffe gyanjawulo giringa gya Yesu Kristo Munazaresi ate nga tukola kati tu expecting ekinga mumaze okumufuna olwaleero kigamba twagala yeewunye ng'alaba tiimu ennene the biggest team baba labaliwa like members Imo Charity Foundation Uganda abanonye Mumbejja Sarah bayinza okugamba nti olimba tuli ffekka wano n'ekipande wano kama cross kambayite bonna bonna bamemba ba Imo Charity Foundation Uganda baleete kozi wangambe gwani Daisy. oli mu kirasi ki Daisy? Primary 3. Yeah. Primary 3. Primary 3. Mudda mudi okusoma. In June. June kozi yeddi. We have not yet reached. When is June? You don't know. Muje wano. Muje wano. Sembera wano wali omuzindaala. Otyo. Tukunona ninga tukunodde mbiki? Tukunodde mu bitiibwa. Ate twanjulire ttiimu yo. Okay, tiimu yange eno gye nkola naye emirimu ate nga ne tiimu endala eri mabega wano. Tutambula ne muloka esoba mu mmeka? Mu ttaano. Ninga tunona omuntu ogwa. Tunona ngano na vice. Olwaki mujje enku mulitu y'abantu temusobola kujja abantu. Ensonga etukoze ekyo. Tuba twagala tukumaleko ennaku y'ekyeyo mu lunaku olu. Mu ssaawa egi. Mukaddaka. Mutya. Tugenda kusurprisinga olaba abantu ng'olinga family eweddeyo ninga tekuli n'omu akola ki gw'oyita senga kati azize bantu bonna abamanyi teri n'omu gw'amanyi naye ffe emitima egya exactly kuba tumuleetedde bingi okimanyi nti fe abamuleetera ye ate okutuleetera kitegeeza nti Imo Charity tuli banjawulo gwe totuleetera ate fe abakola ki ndowooza olabye enjawulo eriwo exactly mugenda kola ki specifically wano kyenjagala tuze kucyankalanya kisaawe sikwata muliro mumaze okutimba ekifaananyi exactly nengeddewo omuzira leeta omuzira wano wetugenda okampainingira wetugenda okampainingira tosaba wetugenda okampainingira gwaki omuzindaalo kati guno omuzindaalo gutuyambako okutambula naye tuba tutambule nga tinawe tulaga twetaga nnyo masannyalaze ate simanya gagenza tumaya battery tusaako busa ne tukola emiki ne tukola emirimu ne gigira maaso n'okubanga gitambula era tusaba mwena mwena abali oba nange mutwegatteko bakadaama baffe abali eyo
buli omu yenna ali otukusaba weegatteko Imo Charity Foundation ogenda kulaba ekyenjawulo olwaleero you going to see something different. Omuzungu bw'ati bwakola ki? Omuzungu wagamba so ogenda kulaba ekyenjawulo teebereza nga nkozi oli yali ajala yali ayitibwa Hajara gwe twanona tuze tunona bangi yasiima ajala nakati akyatutya kubanga twamukola ebitagambika Moze yamulyako ebintu kata esawa zikalize nange tusaba mutwegatteko mwenna abali eyo abatulaba kati ate aliko oli atalaba okubeegattako akola atya aliyo nga atulaba ate aliko oli nga it is the first time okukulaba abantu we bati ate aliko mu kusooka so bwaba tiyakiraba leero atuula atereere ati mubuulire okubeegattako akola atya kubanga eyo gye tujja tuyinza obutafuna buddebu. Okay, ekibiina ekyaffe kino uniform gye mulaba eya blue mpozi ng'ogasseeko ne green era kuliko akabonero aka Imo Charity Foundation Uganda era nga ffe tukola emirimu egy'enjawulo tuyamba abantu kye bayita charity tugende ewala ggulu ne tuyita ne mu ggwanga ne tufuluma boda ne tuyita muyo kalaji ne tuyita mu ggwanga tugenda tukola ki tuyamba tukola surprise tukola birthday ne wo tumye wa mama nga ali mukono ffe twesitula ne tukwata ekkubo ne tukola ki ne tugenda ne oba otumye eggulu ti maama ali luddawa oba ogenze tusurprisinge mwanawo mwagalwawo byonna tukola ki naye ng'okusinga tukola charities kyembuuzizza okubeegattako oyo akulaba kati saa zino akola atya so kati agala okutwegattako ku Imo Charity Foundation Uganda osobola kutusanga ku namba 0702 95 60 34 eri not musanvu not 2 na 95 60 kaga asatu munya kati bamala okunyigamu ennamba era bagenda kumuleetera ekifaananyi ekiri ku nnamba eyo nga kuliko ya Imo Charity Foundation oba kyetwaliise gundi yaffe eno oba ekifaananyi kyaffe temusaba kasente akasente tukasaba naye tugenda kusooka tufuuke ba Luganda tufuuke ba mikwano era nga okuyingira ekibiina kyaffe manyize ekyantamya ebibiina ebyo ate registration fee simanyi foundation fee incorporation fee bingi bibeereyo n'ogaana ekiki ekyandese mu kibiina bingi lwakuba nti ate ffe ku saidi yaffe tusaba ekintu kimu kyokka registration fee yekka gw'osasula ebisigadde tusigala kutambula ffenna ebisigadde obimanyiraawo ng'oyingira byabwa Sseruganda mbu tugenda kutwalira baana mmere tulinamu mmeka we 5 9 kale ngera luli watuwa 6 zatuyamba abantu dakusiba bakuba amasasi unalimba sajja manjo ngana bawe 9 ya wekito wekiri nga tuyite baba Imo Charity Foundation Uganda buli omu agenda kuba yeeyogerako okutandikira ddala ku nze chairman owa Imo Charity Foundation Uganda amza era kati wano nkola emirimu gya mirundi ebiri nkola ogwa speaker ow'ekibiina mpozi ng'ogasseeko n'okola omulimu ogw'ekibiina ng'era chairman nange okusanga ekitegeere ekintu ekyo so abasigadde bagire nga beeyanjula wano mpola mpola sebo oyanjule n'abalaba ampuliriza bana bisawa zino basenta banyabo ne basebo amanya na ndo musajja muwanvu naye akaloboozi nga katono kira nyudi amba mozo muwulira basebo ne banyabo tulinganga bali mukwanjula eddoboozi lyeryo sadyongerako njogereraawo abaluliza abalungi buli mujali basemeta banyabo ne basebo amanya n'eddoboozi mpitibwa Ngolo Jonathan nga nkolera mu kibiina kya Imo Charity Foundation Uganda ekikulembera omukulu chairman Ritah nga n'emirimu gye nkwasaganya nange nganze yajja ngenda okwasaganya olwairo bikola mirimu kyejo mirimu ejange giba gya kusanyusa ate era oluzungu ngawulabikola nekwa kwefuta mu ttaka sisitula buzito guno omubiri gusawositula tojjako kunobuyo ate oyo ono entertainer yes amanya erinnya eryange kyambadde buluso tusoke na twambadde bro
ya fabali mu blue kati ngapo tulaba fe tuli under kale tuli mu lugendo tugenda kati mukono fabo kwasaganya abana banondoza ngabo kiraba mu mazina kimwe bugendo kiraba fena bulaba mu blue akitegera kyakola yes under Imo Foundation tubagala nnyo kati tusubire musubire Esanyu eriyerere nga mukama fo yabagambye nti fe tuli tukusurprisinga in fact tujja Esanyu lyonna lyobadde missing mu Uganda yonna tugenda kubikulaga kuwa neno amazina kyekyo buli kimu muzina amazina kikaje tuzina amazina g'ekinasi ya Kiganda dance buli kimu contemporary piece byonna byolaba kuti byonna byolaba buli omukyakola nga kiyitibwa amazina tubikolera ddala aba Imo tetusaaga kati bwe nkuyita ku mukolo umusobolo yaddala okuzina ku mikolo gyonna oba gwa president oba gwani oba gwa minister oba gwani gonna tugikolera ddala nti Imo kale bano nja kufuna obudde mbakyayireko bababuulire details batulage n'amazina in details kubanga ano tuyinza okubyanguya nze wapita musinguza Isaac kati nkola mu department ya dance nga dance manager yego gubayita kolyo bayita Moze wasinga ebitabo mwaina kyakutwala mu kamera we tubikolera nga mugendo kira wano kusanyusa sala mumutegede mazina ki esazi tumutegedayo ag'Ekiganda twamukolera contemporary piece nebyayo neso musanyusa ate we balinda omugole okutuuka kale njo jangu otubuzeeko nyabo jangu nawo tukuliko n'omukyala kubaka no nayinza okuba mufumbi abafumba bafaanana batya mukama ngabyo oyinza okuba mufumbi nga gwofumbira baddansa kyekituufu kyekituufu erinnya n'eddoboozi nze Nalubega Peace Maria Goretti Nalubega Maria Goretti yes ndi mukyala muzirangabi neddirangabi kali kutanda nekakusuula mu bengabe ensambaganyi kitegeera kakati nze ndi Mami Yala ndi CEO wa Yala African Kids ekibiina ekyamazina amabibya Yala African Kids yes nga tuyambibwako Imo Charity Foundation yes ebo Yala kigwe kitya Yala nga bw'okiwulira Yala muli ba Yala ziba tuzinoonya twakwate tunaza ajja twagala nno ate alina kyatunoonyaamu Allahu Akbar alina tuteekamu buteesi. So what should we expect? Musuubire ekintu ekyamaanyi musuubire ekirungi tugenda kuba Uganda mu Yala tuli abantu 30 tubeera kitintale Moze tujja kufuna yakadde tugende tulabe ku bantu bana abayala African Kids abantu bayo mwana wange tebakutomera Moze awuza munaabo kyayo mukama wange ondese oba okwokya kyeki kano engalo ate we ziba zinsiiwa mba nnyingiza kintu kidogo munange gonootwokya gonootwokya osanga kale banaye ndowooza baweddeyo bije jangu tubuire ekiddako kubanga kati omusana gutwokya tonaba sisobola nje baliko je baliseo kale amanya n'eddoboozi Tina 256 yeah 256 anti ndi munna Uganda kitegeeza 25 kati ekodi kati nange nteekeko Saimo 782 tekirina buzibu obanga 82 ye kodi yensi yo gyolimu teekako tekirina buzibu ekyo sinze mwogezi ndi media personality nga ndi have represented Phoebe 971 TV presenter Olimbaro tasobodde nenzija nemukiikirira njali ali bulungi talina tabbu ne Phoebe naye Imo Charity Foundation yamukolera surprise ey'amaanyi ennyo
ya kati abadde tasobodde nga tayinza butasindika anamukiikirira nansindika nangamba Tina genda obeerewo ku lwange Amina boddayo omutulabira kati twagala kumanya kiddako gwe ssebo vijje Moonbag Chairman jangu otubulire kiddako twagala kulya enjala etuluma kamera person wange enjala emuluma tugenda for the entertainment kiddako right now twagala kuba nengo mgola atuze mu dakika 15 okuva kati kuba yiri egwa emutuusa emuleese essebo kati tugende tumukima oluvaana tuddawa oluvaana nga tumaze okumukima nga tumufunye tulina enteekateeka eddako abeeka balina enteekateeka esinga gye bamuteekedde gye tugenda okumutwala tugenda saidi z'emukono awo essebo era tutuukeyo ekino bina bijja bba babiraba kyalo kiri mwatwala ne tutuuka nawe olugendo n'owira tukomaawo mukono mu tawuni we tujja okukoma kale ndowooza tumulindeko labe essanyu lyammwe erigenda okuba oba mugenda mu beeda oba mugenda kukola ki ffe kamera zaffe zigenda kuba nga weeziri kituufu ekyo kale tugenda kuddamu ate okukwatagana nga tuli ku airport munda tulabe essanyu libagenda okulaga Saara tovaako tukyagenda mu maaso Moze n'abakazi bannaye kazi kansi embeera nga wogiraba bannaye abaana nga balaba abaana bakomyewo abamu bava Canada abamu bava US abamu bava Dubai abalala bagenda kiri kyolengera wali eri ye baana ba Imo they are going to welcome Saara in a very special way nga balaba bagenda kucyankalanya ekintu nyenyamu soko nyenyemu aho yenze lwaki temwandekedde kisenso webale baba lwaki temwandekedde kisenso ekigenda obeera wano baba tumukimye anagaana atya Bonange Nyanya wide kona muje musembeleko wano musembere muve mukubo mudde wano muwi kona gana amazina gago mama wano yingira embuto abali mu green muliwa
Nabali mu blue. Record. Woo-wee. Kaana. Ngata azirire mugole. Why DJ Jagala Mose? Welcome back. Woo-wee. Wow. Oh no. Wow, muziki. Ada ina kiseso change. Wow. Bana. Cheya byala mboti. Zile mama. Nino zile mama wali. Nyenya. Eyo je baisa imo Charity Foundation. They are welcoming back. Ono VJ. Mumwatolole banaye. Muzina kasako. Woo-wee. Kaana. Pose. Orangera wazina ikanzita. Gina na ozine. Toide Esanyu kukuida. Webale mama. Wawe. Amazina kanzita. Amazina kanzita. Papa. Laba mugole, laba mwana kaweddeyo. Nga kimenya kwa tukimanyi. Baba agenda kwa kutyeyo tukimanyi. Olaba mugole. Akulikayo nnyo Sara. Kulikayo Sara. Webale kuyamba abantu imo. Ulile mbuto. Kale. Kulikayo Sara. Oyo otya. Bulungi wayo. Uli otya. Wira bulungi. Kale soko obuze ku. Bane badia mje baleko kansubire muri bulungi. Hope things are going well. Mwe bale kunsabira. Mumpade ka surprise. Bane ndo ne baby kanga kalungi. Oyiro otya ngo kalengeddeko. Pulira. Kankana no kankana. Umaze banga kinga dokalaba. 2 years and 2 months. Wakale kanga kenkana kachira. Ene myaka 4. Bambi. Kulikayo. Budeo. Katsoka tuleke Sara nasoke agwemu ekyoyo agenda tunyumiza yeche kyabadde kitya. Atusa atya wano era awira atya. Kale amazina ge tuzinye wano. Bana tuongere mukaawo. Tuongere mukaawo. Amazina kutula abantu. Agange galiwa. Mwebale kuzala bana. Mwebale. Mumpe kisenso. Abaye mumpe kisenso mwana tuse. Bana. Kale. Amazina gago. Gaga amazina. Ona. Gago. Yaronga na amazina ago nawe toyiza kubeerera nga bazinira gwe. Nyenyeza mwao. Nyake emekanga ngarako na ndongo. Ona. Kidongo. Ona. One.
Ekidongo. Uwile ekidongo. Banaye gakyali mabaga. Ekidongo. Laba abaana gwe. Bagiyita Imo Charity Dance Crew. Wona babo. Hello. Uyo. Hey. Kaana. Babo, bakyakuwa ekidongo. Hey. Bakyakuwa ekidongo naye mwabali mu green mwaze kolaki. Mwabali mu green mwe mutubba. Mwe mutubba mujaluzi n'ekidongo. Kona. Beba Imo Charity Dance Crew. Bakola buli kimu. Nyenya. Kalina weewunyenze abatendeka amazina ago. Weewunyenze atendeka abaana bano amazina gano. Mwina okuneebaza nze abatendeka. I've spoken a lot of English, but what I've realized, we have to go away from here before they what? They touch up. They put someone in danger. We go banaye. Sala jana tugende bambi. Ebisigadde kati tunabikolera eyo mukubo ne waka. Emikugu gya Sala giriwa. Bagirete. Banaye. Sebo chairman agambe I am the big boss. I am the big boss here. So you want me to the policeman to arrest me in the airport? Viola, akumendika, uvaga nange
Of the beautiful ladies, Chimanyuwabani. So, how are you? I'm okay, how are you? What is your beautiful name? What is your beautiful name? Baksiwa Palazzo. Where and when did you become Baksiwa Palazzo? I came back last Monday. You came back last Monday? Yeah. Inayi wakomyewo kulikayo ngati watuyise kuchima. Timu yange yanchima. Era botuze n'abalala bangi. Yeah. So how are you? Ndi fine. How is Cheyo? Oh. Cheyo kirungi koze nakomyewo ndi mulamu. Clever. Yeah. Weyagala. Neyagala. Toyina kitundu kye bakuggyemu. Buli kimu kiyina embuzi yange nakomyewo nayo kiriya. Apana. Tuzaano kamera mbu banks yakomyewo ne nze. Gituufu. Nakomyewo ndi mulamu ate n'omumbe gw'embuzi nakomyewo nako. Tosobola kumala mu Uganda nnaku 2. Ya Mungu. Nebange kya. Yagamba agenda kuwa palasi. Nali nkuleetedde ichuli oba baatukuwa. Agenda kuwa pasa kale kati ichuli ya musangavu. Ichuli musangavu. Ngenda kugabula. Oli ku bagenzi boyagala okugabula embu. Fire abo bawummule mirembe. Kati ogenda giwani. UG Extra Media Salongo gyali n'abalala. So ekyeyo kibadde kityayini batikyula. Ekyeyo tekibadde kibi. Ekyeyo tekibadde kibi. Kyenyiza okugamba. Okukola kubaawo okumenyeka naye nga kasita okoma Uganda ng'oli mulamu kyekikulu kyekikulu nga bakugye mu biwowoolo ebibumba obiyina naddala embuzi yange nze embuzi ngiyina embuzi So oze kolokaminga. Yeah, Ritah official, my sister, my friend. Mulengedde olukulengedde n'akubendulu. Lwaki? Auntie, she's my sister. Yeah. Yes, don't ask your sister. Lwaki okubye nnyo? Ndi mumyuka we, of course. She's my sister. Ate kwega ebyange byonna yabikwasaganya. Oh no. Yamanya agamago. Yamayinaani gogendo. Kati agenda osooka gwengenda osooka ogabula embuzi. Ono yagenda omulonda. Banaye tugenda mukono ebisigadde tugenda bijumize mukono. Wasooka kati gwaddayo ono yabasere kitegeera. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.